Hello, assalamu alaikum badia. Mugamba mutya bamikwano, bahustlers. Mugamba mutya badia, abalokole, abakatuliki, aba Seventh Day bannaye mukama waffe yeebazibwe. Aweebwe ekitiibwa bannaye bamikwano, mugyebaleko. Gigenda gitya naddala mikwano gyange, basisita bange, baganda bange abali mu nsi z'Abawarabu. Bigenda bitya naddala bannange abali mu biyumba betukola omulimu gwegumu, migenda mutya bamikwano. Kakati ensonga endeese leero si bingi nnyo, wabula nzize kumenya, omanyi mulimu bamikwano abakola mu nnyumba eno n'akola mu eno n'akola mu eri. Leero nzize kubabuulirako enjawulo entono eriwo wakati w'okugenda mu kiyumba ky'Omuwarabu n'ekyomufoleyina. Wentegeeza omufoleyina, omuntu yenna nga si Muwarabu naye ng'ali mu nsi zino ez'Abawarabu. So enjawulo gye ndeese leero kusheyaringako nammwe leero, naye kyembasaba mikwano musubscribinge, musharinge, mulayikinge, mukomentinge. Osobola n'okumbuuza ekibuuzo wansi awo mu comment, so nsobola okuddamu. Kakati nze nkozeeko mu kiyumba ky'aba-foreigners ab'enjawulo, Abasiriya, Ababenin, Abataki, Aba-Egypt, mbakozeemuko naye ndaba enjawulo eriyo. Kakati enjawulo eriyo wakati awo w'Omuwarabu n'Omufoleyina yiino esooka. Ekisooka, Omufoleyina bw'ogenda mu kiyumba kye tayagala nnyo kwogera ku ssimu. So yadde n'Abawarabu bakikola naye Omufoleyina tayagala nnyo kwogera ku ssimu, takukkiriza nnyo kadama kwogera ku ssimu. Ate n'ekiro Omufoleyina tatera kugaba wifi. Simanyi oba nze nsanga mukisa mubi, simanyi. Ate omugundi kyakola, Omuwarabu ayinza oggikuwa naye just n'atakuwa buwi budde, okitegeera. So Omufoleyina ayagala omuntu omuyonjo. Olina okuba omuyonjo, tebaagala nnyo bino bigoye byaffe, baagala nnyo okubeera ng'olina zi uniform bino byetegeeza ng'ebyabasawo. Ate Omuwarabu kyatayagala, ye ayagala bino, akuwa ekinene nnyo akijjamu n'abantu nga bana, okitegeera mukwano. Omufoleyina si ye muntu nti ogenda kudda buli kaseera abanywa caayi buki no, okitegeera. So nja kudda mbasharingeko nammwe obuntu obulala wakati w'Omuwarabu n'Omufoleyina, tomanya, kitegeera mukwano. Bye bye.